Yes, nkwaniriza akadde kano wasize otya oli otya gwe na following Fadi TV ugine nkwebaza negamba nti wakola kyamaanyi okubanga wa subscribing ate nonyega kale ensonga za Rema namakula ku sange Dr. Hamza azikutte wansi ne waggulu waliwo olugambo olutrendinga olwakalinkinga nga balaga mbusebo Hamza yandibanga yafunyeyo ekyebbeeyi ekipya olw'ensonga Rema namakula bakyaganya okubanga amuzaalira okuzala kwa Rema namakula okubanga amuzaalira abaana mugwanduulu lugambo ku social media nga omanyi munnange ewali omukka tewabula muliro nsiba nti bagamba ne bagamba nti tosobola kulaba mukka nga tewali wantu muliro kizibu wantu okubeerawo omukka nga tewali muliro kizibu kakati munnange abasinga bagamba nti amuza tokola era tuwulira waliyo emikolo egigenda mu maaso timu Rema wano we mulaga wakambwe information eyali ntinze olunaku olw'eggulu yalaze nti Hamza yafunyeyo omukyala omulala wabula abasinga bakiwagidde nga bagamba nti musajja musiraamu abasiraamu babakkiriza okuwasa abakyala abawererako ddala era abasinga tebakirabamu buzibu tebakirabamu buzibu naye mba temukirabamu buzibu mmwe nga mmwe ba social media in-laws ddala kituufu Rema namakula ye takirabamu buzibu ye nga ye Rema namakula takiraba mu buzibu kubanga bamuyinza okuba temukifuna mu buzibu mwenga mmwe naye Rema namakula ye takiraba mu buzibu akati nomunnanga awo wetuli era ng'essaawa zino gegamu ku mawulire agatrendinga ku social media Hamza Rema namakula balaga nti Hamza yafunyeyo ekyebbeeyi ekipya oba yafunyeyo omukyala omulala omukyala omulala akati nomunnange Rema namakula basinga bagamba nti kaweddemu ddaakake bagamba nti kaweddemu ddaakake nti Hamza yakola omufugirira okyavudde yakola kyavudde afunayo omukyala omulala ogambye bigambo biri ku social media okwo kwebiri kwebiri mukazi watu bamuli bubi bali mu kubanga bamukomerera Rema bamuli bubi bamukomerera ziri inchi mukaaga naye nga mungera okubanga mugyekumira no kugifollowinga bagita Fadi TV jono bana amawulire gabaga trendinga okwetolebwa nga leti Uganda KBTV GKRTV Uganda ngawo mungera okubanga mufollowinga temujja kubanga mugisupport simba nazo buli lunaku olukya ku nsi kono comment section wiri awo sooka onteere obubaka awo mu comment section ate osigalenga ogifollowinga bagita Fadi TV ensonga za Rema kussa ne Dr. Hamza bagamba nti Hamza yafunyeyo omukyala namba 2 era nga nti Rema namakula alekubonkenka obutagambika naye nga mbwe kyatidde Hamza okubanga afuna omukyala omulala nti Rema namakula nti munnange tayagala kubanga amuzaalira abaana bw'ali Hamza ayagala nnyo abaana jjukira gubazaala akuze mbona Rema namakula aganye okubanga kizambo okumuzzaako bigambo bya ku social media nga omanyi simanyi omugambo guno bagujjawo abagusala simanyi bagujjawo abagusala abanange kiri ku social media kikambwe abali mu Iraq ne Qatar batumuddeko abali mu Saudi Arabia awo mu kibuga kye bayita Riyadh ne Jeddah namwe batumuddeko abali mu Uganda Kampala bagamba nti mwakola kyamaanyi mugwanga eriya Iraq mu kabuga ke bayita Baghdad namwe batumuddeko naiganda bantinya bali mu Baghdad mu Iraq namwe batumuddeko nembeebaza nembagamba nti mwakola kyakabi nnyo okubanga mwasubscribing nkugamba nti stay on YouTube platform following KBTV Uganda na KBTV kusana KBTV Uganda nazo YouTube channel zangoyo ne Fadi News nayo yangosubiramu bigenda kubanga bigwirawa Fadi News nayo yange gifollowing musubira bigenda kubanga bikomekera bwa ebino kubanga munnange wali bwetuli Rema mukazi watu katimu Edikens bali mukujeganya bagamba nti kokirabe abasinga bawalana Rema namakula mpaka nakati bakyamuwalana tukunguludde kati emyaka giweredde ddala okyanga Rema sulawo Edikenzo abantu bangi ne banyiga olwokuba nti Rema namakula yawukana Edikenzo yabasinga babiteekamu feeling buli ekibi ekituuka ku Rema abasinga bakola party batimu Edikenzo bakola party after party babiramu okola ki baba mukujeganya nga bagamba nti kati kutuukeko naawe okiwuliremu
kati kutukako naawe okibuulimu era kati sasa bali mu kubanga bajaganya nga bagamba nti Rema bw'abanga yali tayagala kubanga bamuzaako essaawa alekulire obufumbo bwa Hamza kubanga abasinga bagamba nti Rema bwe yateebereza Eddy Kenzo ng'agamba nti Eddy Kenzo yalinayo omukyalo omulala era mbu yali Lydia Jasmine era nti Rema kyamubeera kubanga yawukana Eddy Kenzo ng'agamba nti tebamugattika era kati bagamba nti yandowooza newa Hamza ogenda kufa olw'ensonga nti yagattise yafunye omukyala owookubiri bannange simanyi wajje bajja bigambo bino simanyi wajje bajja lugambo luno naye nga munange olugambo lwero olumu ku obutrendinga mukazi wattu Rema Namakula beautiful ow'olugave bamuli bubi ku social media ensonga zatabuse dda mukazi ki Hamza gwagenda okubanga akuba embaga ntujja kuba tumufuna information yenna just following Afali TV nzija kuba mbikutuusaako bino ngenda kubangizaako kubanga mbisogoola binoonyezeeko ndabe mukazi kyoyo ate bagamba mbu mulungi okusinga Rema jjukira Rema alina budimpoozi abakazi abasinga bangi Rema Namakula abasinga ku dimpoozi ezo si buli omuntu munnaato aba nazo si buli omuntu aba nazo mukazi kyoyo tujja kuba tumutegeera following Afali TV